gravity ngo yimbe enyimba z'obuseegu osanga mu ku bantu ekitiibwa abatero yimbe enyimba z'obuseegu tebawangaala nnyo your gadgets ne mutandika okutya the old schoolers mutuyisaamu amaaso Kabako bamuleka akola olwokuba amenyeza stage nyingi okumenya stage bagamba naye simpase. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Omuvubuka amanyiddwa nga Dickson Ndriema Marangach ononga ye agenda maaso n'okubanga akuma omuliro ku muzannyi oba omuddusi wa Uganda amanyiddwa nga Rebecca Chiptegei agenda maaso n'okubanga assa omuka ogw'enkomerero omuvubuka ono Dickson Ndriema Marangach naye kyakakasiddwa mu wiiki eno yennyini gye tulimu nti yagenze maaso n'okubanga assa omuka ogw'enkomerero bwe yagenda maaso n'okubanga ateekera Rebecca Chiptegei petroli yamuyira petroli n'agenda maaso n'okuba nti amukumako akabiriiti wabula ate naye mu process kye yali ayagaliza munne naye gwagenda maaso n'okuba nti gumukwata era bonna bagenda maaso n'okubanga bajja ne sekujja yina Rebecca yasooka okutuvaako kati noono boyfriend we yagenda maaso n'okuba nti akola ekikolwa eky'okumuteekera omuliro naye yavudde mu bulamu obw'ensi eno mu buufu obufaananako kyali by mistake kyali planned yajja naye okumukwata ekyo kiyinza oba kyali by mistake oba yakyagala naye gumukwatiremu ekyo kizibu kyakumanya ate bambi nalabako famire ya Rebecca nga bagamba nti basaba obwenkanya. You know, I saw the dad in a lot of pain, never relatives nga bagamba mwala waffe bamukumyeko omuliro yafudde ne tusaba obwenkanya tusaba boyfriend amateeka gamukoleko nga I think oba obwenkanya Katonda yaba abusindise in that perspective I don't. Nsonga yali yakye yamukumyako omukyalo omuliro yali yabwenzi kati kusobagana kw'abaagalana which tosobola kumanya obuzibu obutuufu kino kindabikiramu nga taabe wuwo taabe wange okamanyako nkamanyi naye simanyi munaye kati obuzibu bonna tetukyabali omanyi ku nsi kuno tyanga abantu abalina kifiiriza abakola kifiiriza nti ffenna tufiirwe buli w'omulaba ng'odduka emisinde bazibu nnyo olugero luli omwo mu Bayibuli luzibu nnyo abakazi aba beebaka buli omu alina omwana we oli yeebakira omwana we omwana waafa okitegeera azuukuka agenda ajjawo omwana w'oli amuteeka ewuwe naddira ono owaafudde n'amuteeka wali bali mu maaso ga kabaka Solomoni ye yaliwo ebiseera ebyo mugezi muzibu alinnye ku ntebe mugezi muzibu abakyala babiri oli oweri agamba bannange ono omwana si ye wange omwana wange y'oli omulamu omulamu ye wange ono ye wange gwe webakidde owuwo oli oweri kyava agamba kabaka nti tukaayanye nnyo nze ngamba omwana tumutememu bibiri kubanga ffenna omwana tumwagala oli atwaleko sayidi eri nange ntwale sayidi eno onaga kabaka lindako bwe kibanga kizzeemu okutema omwana kitegeeza agenda kufa muwe omukyalo oyo omwana asigale naye kabaka n'agamba omwana muwe omukyalo ono abantu bakifiiriza bazibu nnyo nnyo agamba tekiibe kikyo tekiibe kyange akufiiriza omulimu ne bamugamba nti naye onaagukola ate nga nkola guliwa etubadde tumanyi nti aveewo gw'okole Justin nze mbadde ngamba nti aveewo ani gwe muwa omulimu nzizi nange mmanyi ebyo bikola kati oyo gatwamaliriza nga naye yagenda maaso n'okuba nti attooli naye yavudde mulamu obwese n'aba CD omususu ziri erinnya Agaliwo gwe mukutu eno gye tuliko ye The Weekend Show atubeerawo buli lunaku olw'omukaaga essaawa 10 ez'akawungeezi ku channel eno ne Sunday ku makya ssaawa 3 atubeera ne shows 2 mu buufu obufaananako bwe buti olunaku olwaleero nina omukisa ku Weekend Show tulina omukulu Benito tubadde tumaze akabanga kawanvu nga tetukwatagana oba nga tetulabagana but here he is ajja babuuzaako atugende maaso n'okuba nti tugamba ebigambo mbuufu obwo
mbalamusizza nnyo mwenna gye mutuusaako engalo ebigere n'amatu mwebale nnyo yonna gye muwangaalira amannya gange nze Benito nsanyuse nnyo okubeera wano just tubadde tubuzeemuko katonotono kupambana nansi. By the way, tubadde twasembolabagana okimanyi twasembolabagana mu July ekitegeza wayiseewo mwezi mulamba tubadde mu kutaayiza muwogo olina omutaayiza nsonda zonna. Yes sir. Naye weetuli nsanyusa nnyo balaba tugende mu maaso. Kale ino ye the weekend show ebiseera ebisinga tugende maaso okubanga tutunulira topics oba stories eziba zigenze maaso okubanga zitambula mu wiki yonna era ziba zigenze maaso okuba nti zikola amakulu wano nawali nezitakoze makulu nazo tubeerawo ne twebuuza lwaki tezigenze maaso nakubanga zikola amakulu olw'ensonga abamu kuba zikola baba baagadde zikola amakulu beesanga bwesanzi nga zigaanye. Wiiki eno twagiyingirira mwana mulenzi wa Buyugeresom agonza okuyita Gravity omutujju wamu ne mukwaya abeera mukwaya Mike mwana mulenzi oyo Mick Wine ku side eri okuva Firebase Surubadai School n'ebiringa ebyo ebivulu ebyaweyingibwa out ne tumanya nti Mick osanga ye yavaayo nga is a bit happy atenga mwana mulenzi Gravity omutujju gaali maziga meerere okusinziira ku baalaba ensonga wiiki eno bikoze amawule ku side yaabo babiri bijja kubeera ebintu bibiri. Mick Wine yali mu kutema nnyama na kugabula ate nga mwana mulenzi n'akola press conference ayongera okukoona emimiro n'okubeera nti yeemulugunya ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Balamu Balugahale. Tusookere ku kya Balamu ne Gravity. Gravity agamba Balamu yamuwa bisawundi ebifu. Balamu agamba Gravity sound gwe yamulonda gwe kennyini gwe yali mu nteekateeka zonna ate ekirala you're too disrespectful osusse nnyo okuba nti otyowola abantu namugana omugamba Mick Wine muleke bantu b'olumba baleke there you go tutandikiraawo ddala Gravity obusungu bwali buvaawa. Ekisooka simanyi wentandikira kuba bomu bantandikira eri ekisookera ddala ndinga ya predictinga nti Gravity kijja musala ng'ovudde ne ku bidongo naye simanyi nti Balamu ye yategeka ebidongo bye actually nasoma tweet ye nga amuyozaayoza nga okay nga yali ng'agenda ku show Balamu yawandiika nga amwagaliza show n'akoola n'abantu bajje ku show ya Gravity omutujju. Omanyi obanga ng'oyimba ennyimba z'obuseegu osangamu ku bantu ekitiibwa abatera oyimba ennyimba z'obuseegu tebawangaala nnyo tubabale sibamanyi tandikira ku Wembooko aliwa ate nze ngambye nti akyaliwo yatufaako yali akubayo hiiti emu n'abula waliwo yatuyimbira emmese ow'emmese n'erinnya ndyerabidde gundi mwami emmese yali ani oyo aliwa I don't know. Captain Dollar babale bonna gye bali banje abaana bo bawemudde eggwanga lino ate ndowooza ne gavumenti awo weyagalira nze n'amanya Gravity bwe yagattamu awo obuyisayisa obwo obukyafu Balamu bwayogerako obwo okuyisa mu bantu amaaso atambula yenna agaziwa bwati agamba nze munene luli ayisaamu eggaali ne top 3 baffe bubi nnyo ate nze nali mu supporting omwana abakwata kanywa yes nali mu supporting first of all erinnya lye likanga Gravity omutujju yeetuma amannya ago abiri Gravity n'agamba nti nze mbeesobolera n'engamba otyo we had never got a man who stands on his 2 feet and says the big 3 are nothing. Gravity najja n'engamba finally tufunye agenda bakwatako omwana bakwata kanywa ate yakola conference bwe yekaabya bwakwata mu minyira n'engamba omutujju nze ndabye wali olabyeko shot z'abatujju mbadde kwali Jazera ne CNN sinabayo mutujju akaaba maziga nsoose kulaba Gravity kukaabya n'engamba Gravity tubadde tukutte big 3 yali alina okuyimirirawo bwati neggume yes twagala nnyo omanyi lwaki njagala nnyo Kibanda confidence oli owafangoni ye bw'ayogera ekintu takikyusa
kibeera kyekyo neombanga newacekinga page wat ng'abasinga tumuwakanya statement tevaayo asigala ali kwe naye wetumya amannya 2 gonna mazito bwegati gravity omwana oyo amanyi the meaning of gravity omutujju Nero njagala okaka sente yakaabye ku luno kuba ngamba nti luno yakaabye. Yakoonye mimiro. Yes. Ekyamusudde empisa nze na predictinga. Omwana oyo ayisaamu abantu amaaso especially nga agenda wali ku stage. That is a very dangerous by the way sport. Okuyimiriramu n'otandika okujovuna abantu ng'ogenda wali ku stage. Wakiri obajovuna nga obulayo myezi nga 6 olyoka okole show. Tuyinza okukyerabira. Naye nodda ku principle n'olyoka omujovuna ate nga luli olinayo kisho. Ate nga wano we wali point nga byoyimba tebiri mu nnyo makulu. Abantu babadde bakuwagira. Waliwo kye tuyita favor. Favor in the moment. Favor in the moment yono gw'osanga nti kana akayimba k'obuseegu akali lupazo. Ka buseegu kawemula naye bw'ateekayo show twagenda ne tumulaba. Era naffe wano ndowooza twamuwagira. Si kuba nti oluyimba lwayi lulungi but favor in the moment tugende tubeererewo lirupazo bannange musajja waffe era nga yakubuuza nti tuweeyo ennyimba 3 endala ezaali lupazo so kanoga oba nnyimba kyezo naye ng'azirina but wootunira oluyimba olwo lwamutunda ennyo nalwo lwa buseegu but lirupazo he has this composure otegeerawo nti just byayogera asaaga ajeregerezaamu interviews ze zinyuma tayisaayisaamu bantu maaso era n'emikwano gye ajerega nabo ne bamujerega olaba that good naye n'olaba ng'oba kujovunira ddala kwegamba y'omuntu akuba ate n'aluba ye gravity oli ku nnyimba ezitazimba ggwanga ate owemula ate oyagala kola ki olumbamu ku bantu at the same time oyagala oteekeyo shombo abantu bajje. Okay? First of all, ekyo nze kyali kyangu nnyo kya kupredictinga. Ndowooza ojjukira ne ku MTN ebbanga eryo nga yaka we yabayitira awo abayimbi nga MTN ekomawo mu bivulu. Ne Gravity yali among the panel nga atudde awo. A few weeks back ndowooza yali yakagamba nti abakazi tulina obbakuba mu kensamba. Bakazi ogiraawo n'omukuba mukkaawo. Ojjukira nti nazo zaali a few weeks to his concert. Kubanga ekimuleeta wano ku MTN kufuna kasente. Ogamba ekivulu kiri kyalina. Abakazi ne bamusitulirawo ate fe abasajja olowooza bitunyumira nnyo ebyokutuwe muli ebyo. Tuwa abakazi ssente genda olabe Gravity. Kati abakazi genda olabe ku doozi. Kati omusajja naffe otuwe mulira bitunyumira naye omukazi wabanga yatuwe mulo oba oli aba bitunyumira. Okiraba abakazi ne beekalakaasa. Era MTN nemugamba retreat oba apologize. MC w'olunaku olwo eyali akola nzijukira bulungi. So Gravity akola nnyo ebintu ebyo ng'ali kumpi simanyi lwaki alinda nnyo akaseera ako. N'olinda ogenda ku mukolo ofunye omukyalo omusufu n'otandika okutuvumirawo abakazi baffe mbw ate nnyindo nnene ate babi tuno omwana we tunaamusambira keeki ku mukolo tuyinza obutajja ku mbaga kati yeegula kati nze olwalaba incidents ezo ate nga size ezisoose ne boddayo neno concerting eya MTN si eyakabeerawo noddayo emabega azze ng'akola obuntu obwo ndowooza bano abantu babuyita stunt oba azikolanga stunt oba ziri intentional ziyinza okuba ziri intentional kwegamba no creating a clouding erinnya lire twogerako towards his concert n'ate neyesanga ng'avumya abantu atajereze omuntu w'oli president w'eggwanga ow'abali gwe baalonda amuyisizaamu amaaso so ekyo kyali nnyo predictable so balamu kyayogerako kituufu si byuma. How many times have you had people complaining about Balamu's sound system? Tuweeyo. I've not had akulwaki Gravity yasoose kuba yatabukira ku stage kwennyini. What is the better system that Gravity has been using that is better than that one of Balamu? Emabega eri yakozesa byuma ki? Simanyi. Kubanga bye byemagati yabicomplainingako.
kati kulwaki ate ofuna ebipya nga biri byakola bulungi okiraba ekiringa kino ekyazawi nti yakomplaininga ku gundi naye ng'akoze nabo emirundi egi 5 kati nga ffe tubuuza yali acomplaininga after a show that had happened. kati nga ffe tubuuza Swangs Avenue erina sound ennungi esinga eyani eya Steve G Phenon lwaki tokozesa eyo kubanga ne Steve G yandambe this is business. Swangs Avenue usually collaborates with the people in the same industry balina kamera zaabwe even with Phenon even with Phenon era wandi mugabe nonga nze njagala nnyo bye mutimba ebimulina biki naye sound ebeere yaki ya Swangs Avenue. Steve G yandibadde tata agamba kisoke tugende n'ekyo, but I don't think it was an Azawi show. Anti ne wandibadde nga si ya Azawi era wakiri ogamba nti tulabyeko ba DJ wano ba musicians nga ajja ne DJ we ku stage naye nga namwe mulina DJ oluusi nga ne bino bi box eyo muyita eyo bi DJ box nga nayo yiye ne laptop ne bamusetingira wali aside kati fene tuyimbira kweri ewawaala kati omuyimbi Nachinko ye nadda wano ne DJ we kati ekoni olulinya ku stage DJ Beni nayingirawo ne microphone ajja na yes microphone eri yes special na was customized microphone yes Steve J and settings wali netundi era ne DJ ne baleta wa Swangs Avenue very well naye tudda kujovuna bantu tubadde mu business banga dene omwana oyo Steve J akoledde banga dene very huge musicians notandika tuyisa mu maaso publicly kulowooza bantu nti ebyuma byaffe bibwawaala biri mu cockroaches kati nono kyayagala okugamba ayagala kuyisa mbala mu maaso nti ebyuma ebyo so bikuba ne ku mikolo gya president w'eggwanga lino Balam by the way apangisa nye yes kati gwe bodda onogamba nti show yange yafa olw'okuba bala mwampa ebyuma ebifu nabagamba abantu abasinga tebamanyi what quality sound is but they know what they see on stage asobola ogamba nti naye lirupazo yayambadde engatto nnene bannange naye nga omugamba nti ebyuma sound agamba yo oluwulira ekidongo omuna Uganda kabuusi kati mwe ba professional mwe abalina ebyuma mubeera nnyo ku mikolo muwuliriza n'oganda ebiki bino bano batukubira biki bino sound ngapo naye ng'ono akuli okumpi bannange omwana yakubye enkudi okiraba kati yo Gravity kya complainingako teri yakifudde nako nani is complaining about that. It wasn't an issue. Abantu bategeera nnyo bya sound ebyo kyali ngamba nazawe abantu bategeera bya sound waliwo abayimbi in fact nga sound tebamufaako nalabye no Gravity yafulumiza no oluyimba alupya baluyita njewulira then no babadde lupya nabadde ndaba TV it's a new song then no naye naafulumya ne Mickey naafulumya champe kati luno lwanjewulira okusinzira kubako obulimu agatagenda zikiza era mu byanyonyola agamano ga muli wano naye nze banninze ebundi bujjo banninze na that is a content actually oluyimba nabadde ku TV emundoza balutese mu bona fresh hits yes era wempulira message nemanya nti lupya era bwempulira party eyesimbayo gyoyogeddeko nti bampise eno neno byebiri ebifaananyi kati byasatulatinga ennyo ng'ayagala obbalaga nti eno byansaze naye era beeno abantu we bakola ki we bajjudde kyobola agamba nti bambuukinze eno neeno mu luyimba Gravity tagenda awangaala nnyo mu bintu ebyo bya music akyakuba nnyo obwo obwalo yalo naye nga ebisaawe kati olaba Lugogo tukibalanga kisaawe almost ayina okukyerabira ayina okukyerabira agende eyo ate yatusuubiza yagambye nti kati no watajja Lugogo ajja Nakivubo next year yagambye nti wesijja Lugogo Nakivubo mu nninde tekijja kukola naye asobola okuteekayo ate n'omuntu gwe byasaze ate bwe babimusaze ate abatabaddeeyo era ateekeyo yadde kijja musala aba yazze tetunnawakanya ekyo naye kyeŋŋamba nti tekijja kukola in terms of numbers and monetary value ayina okgenda waliwo eyo ennyimba gye babitegeera ennyo eyo ku kaalo nabinoonya mpozi eyo waliwo obwala eyo obuyimba babutegeera nnyo twasimbiranga ennyimba ezimu 5 ku layini bateekawo ebipandi ezo ennyimba za Gravity nze nali neewunya n'okwewunya lwaki Lugogo amukuba naye abadde amukuba ebbanga lyonna
Yes, because gravity is so powerful on stage. Nze namulabako n'agange. Muloba nga performingira ku CD. I think is in the category of Bebe Cool. Bebe Cool ne wabeera ku stage oyinza olowooza abeera ku CD naye ng'olowooza ali ku live. Eddoboozi libeera ggumu kati gravity ali mu category ya Bebe Cool in terms of a powerful performance. Kyobolaba muyinza okuba abayimbi bammwe bonna ne banga ati gravity nayingirawo n'eryo kalibukira ku stage wait abantu ne bacyankalana kwe alina that kyekyamu lugogo ezo nyimba zo tezitemuli naawe yensoka lwaki akuba lugogo. Gravity powerful performer bw'aba agirinnyeeko. Yes, kali just kamusinga maanyi kana akatatata kwambala saati ako Kabako kamenya stage yaffe naye nga yes gravity eddoboozi lye ne Bebe Cool nabawulira nga abenga baddala ng'oyinza olowooza ali ku live naye nga ali ku CD waliwo backtrack. Gravity bwati wali is just a powerful naye nga ennyimba ze ku kivulu ekyo agamu ku mawule ge nafunyeeko waaliwo nti eggaali ekivulu nga kiri mu kutambula gano ge gamu ku bantu ge bataafaako ekivulu kya gravity nga kiri mu going on nti waaliwo eggaali eyayitamu ng'ekuba ba content creator n'amasimu abamu bagafiirwa. That's what I had according to exclusive.biz. Abagaya abamola aba exclusive because baaliwo that day. They quoted that. I am quoting them. Nti waliwo eggaali eyayitamu ng'ekuba bano simandi YouTuber, musimandi TikTok ambikuba live, musimandi mbwempi zaavuga. Ng'eggaali zino zikuba ba content creator baani? Ba content creator abaalimu nti tukwata live. Nene mabega munkwate mabega wechi. Munkwate mabega wechi sawe ndage nti kigazi nnyo. Akonyi saliyo naye nandikakkiriza. Because esimu ngodda mabega mumujiba kyo sembera wegatte ku bantu ate mwogazi wodde because okwata kulaga ki. One of the people that I've known to be brutal in this industry, Gravity is one of them. That man is brutal. That man is violent. A very violent, brutal man. Waliwo emboozi eyita waliwo kano ka program kasengejja abaana abo bawuliriza oluyimba ku luno lwaliwo lwa Gravity mulimu oli omwami erinnya ndyerabidde Batte a very honest man bw'eba emmere temuwoomedde akugamba teyawoomye omunnyo mungi tegubaddeemu yayogera bwe kiri munnange nga Gravity oluyimba lwe lujja omwana nga tayisaamu oluyimba lwa Gravity eggaali ate balina wali n'akasero mbukoolo Gravity yali ku TV abalaba ng'alaba nga omwana azinga terukoze sidi bagimenyanga namu ne bakasuka mu kasero era Gravity n'alaba nga bamenyamu oluyimba lwe sidi ye ne bagimenyamu mu kasero Gravity mbu kye yakola mbu ng'agamba wa boda tugende. That man is brutal. You paid but a visit. Yes, a very live visit. Ngalinda bulungi yatuuka ekyo mwana yalina omukisa yatuuka nga program tennaggwa n'abalinda ku reception. N'alinda batakkirira ndowooza musajja watu yali akkirira afuwa n'oluwa. Program ewedde. Banange tukoze ewedde. Tuddeko olulala. Abakkirira bw'ati n'agwa mu mikono gy'omuyaaye we baba mbwempya ezaalya abannyonnyola bw'ati engumi. That man is brutal. Gravity a very brutal young man. Ebivulu by'abaana abo ntula bwe nti ne mbeetegereza Gravity Eddie Kenzo. There was a time Kenzo performinga kati bino byoleeta buno obwana bujje buperforminge akana ne kakwata mic nikalinnya ku stage ngeno kulanga Kenzo akamba yimiriza ebyuma gwe ebyo yagala okunkola nabiri mudda ndoza akana kamukwata mu nsawo
kagala kakaza kuyimba kaze sawo ku stage kananga gwe yimiriza ebyuma nakagamba gwe ebina biri muto myaka Kenzo nakasuka kanaka va ku stage verevayo bruto yanga meno on stage abana bali bruto so bongama anti gali yali emabega gali yalionga gwe kasitaba gravity bweri not once not twice akola ebyo ebya Kenzo abana abo bajja ku stage ngera wonagamba nti ani asobola okuyimba oluyimba luno oluddako ndaba akana wakamu kajja ne rapping oluyimba lwe naye ngulabe engeri gyakajja ko microphone akajja kuba nakasukuma bwati tegamba kati mwana asukumye wachi omwana alaga nti fani we so bongamba nti waliyo gaali emabega I don't doubt yadde byambu ate mukadde kamu Saalongo Siraje omujjukire yakuba lugoge Saalongo yavuddeyo Saalongo n'agamba yasinga gravity abantu kyekisookera ddala Saalongo n'alaga n'emmotoka gye yagula mu kivulu kye yakuba erigulu emmotoka nga mpye temagananga muntu bwe yakyogedde kujoga kuyisaamu maaso when I saw Siraji's banner najirabira mukono ya Saalongo Siraji omanyiza buli wera abekigambo nga kinene lugogo kinsooka okulaba nenga ani oyo ali erugogo nendaba eringa Siraji yani ono yeesimbye mu kasaawe ko abanene later on nempulira amawulire nti I think is a manager to Palaso era ndowooza ne Palaso yes that family kati tetwagala nnyo contradicting statement zaffe tubeerenga bitabo bitukuvu tebitera contradicting nnyo tetuyinza agamba nti aliyo gaali emabega ate Siraji n'agamba nti namusinga nituwakaniddange akafaananyi baakakuba mu ange emu genda ku eno radio y'abaseegu zina akafaananyi oli yakwata obufaananyi nga bonna buli mu angage era oli n'asaakolinga omusajja yali ayimiridde mu audience ow'enkofiira naga tolabanga buli kifaananyi kirimu ow'enkofiira yakyusanga bukyusa bwana ndowooza we yali awakanega towanika nnyo naawe kyusa nkyuse kalinanga kuba kati Siraji bwamweyimbamu n'agamba nti namusinga abantu. Why do you want us to argue with the Saalongo Siraji? Saalongo Siraji yaga nti asinga gravity abantu. Kubanga ye Saalongo Siraji yadde mugamba nti byamusala ebifaananyi byajjanga bwe biri different angles na biraba tuweeke another angle of gravity egaali erabika yalimu kokirabye egaali erabika yalimu kubanga eno radio emuwagira nnyo era ewagira nnyo ab'obuseegu emuwagira nnyo era bwekubamu omulokolo oli eggaali neeraga akafaananyi ak'obutebe obukalu ng'ekivulu kyakataanika. Why don't you question them? Why don't you question them? Nti lwaki ekya gravity mutulazeeko ango y'emu yokka eky'omulokole mwatulaga zonna n'emabega mwaliyo ne mulaga obutebe nga butunudde mu maaso ey'omulokole biased. Kati olw'okuba ono waabwe kubanga ebifaananyi byabwe bw'oba obiraba bateekamu wotamaaka yaabwe oyo omwana yamanyi okumakinga obufaananyi buli kafaananyi abufaananyi bonna obwa gravity bwali mu angage same company eyakuba ekifaananyi kati nze Siraji era nani mukutteko ne mugalo simwakanya nnyo namugambye yagulamu n'emmotoka yalaze ekivulu kye yakuba lugogo ayina emmotoka mpya etemagana butemagana bwete era kyenalinga nabali nafunamu n'emmotoka yino nti okusinziira nti mwangambye nti Saalongo mugagga olwedde mugagga mmwe lwaki mulowooza nti n'ekivulu kyamusaze abagagga bakola ebintu ebibasanyusa n'agamba okugulu kwa mmeka okugulu kwa mutwalo gumu kitundu n'agamba nze nkuguza emitwalo 5 kitundu nola goyinza okulaba nga akoze loosi yalaba nga si loosi kubanga toyinza teeka statements bbiri in the same statement n'ogamba nti mugagga ate ekivulu kyamusaze omugagga ekivulu tekimusala ayinza n'okuba nga awo bonna ye yasasulawo ab'ebyuma ayinza n'okuba teyalina yadde sponsor yalina bangi baliko 20 20 naye bw'abanga olwedde mugagga kati oyo atyaki ekivulu omusala kuba mugagga ani amubanja leeta yamubanja
kubanga waliwo abayimbi nga ava mu kivulu n'agamba tebansasudde nayimbye neneekunkumula naye yadde olw'ataano. Ate wali abanja Saalongo Sira. Era bw'abalaga mmotoka mwalimu akanyeeko nti si ye yava mu kivulu. Era yatugambye nti eno emmotoka yavudde. Waliwo w'emizindaalo eyavuddeyo n'agamba nti teyansasula. Tetunnamulaba. Owa lighting yakola n'avaawo n'azingako light yo nowa sound. Abaatimba stage. Ebintu biri awo. Kati Saalongo omugamba nti mugagga. Kuba temutera gamba bayimbi bano nti bagagga. Naye Saalongo mwakikattiriza nnyo. Nti just kirina ssente. Tugaya. Kati lwaki ogamba nti omugagga ekivulu kyamusaze. Akisala baavu. Era n'otya n'okkuba obufaananyi. Saalongo didn't hinder people from taking pictures of his concert. We have so many angles. Era ne mumujereka nayinza ngamba bali nti bwe mumanga mwagambye nti mugagga tekyamusaze. Mumuveeko. Kubanga yandibadde akitegeka wonna. Sheraton he can handle. Mpozi Africana. Oba n'ategeka awo mu hotero bwaffe eyo obuli eyo. Yandibadde akiteeke era abantu ne bajja. Lwaki yeesimba mu gundi nga n'ennyimba ze wammante. Anti yali agala balaga lonchi kyeki. Ojja ku lonchi nga tebamanyi n'olonchingira. Mugagga. Yali azza tukolera. Kati Gravity talina kyatugamba Saalongo yamusinga. Yes, kubanga tulina ange emu. Batulage emabega eri. Ojja okukakasa nti bannange ekivulu nga kyakusase. Especially ng'obadde munene. So, bottom line ya Gravity eri bweti kyembadde neerabidde. Bw'obanga oyimba ennyimba ez'ekisiru, respect people. Abantu abatumanyirira wano bayimba ennyimba nga z'amakulu. Naakumanyirira, naakuyisaamu amaaso. Naye kamiliyoni gwe wange, wankubira Jamira. Mmanyirira. Kyonkoze si kirungi. Naate siyinza bwe nkuvuma. Kuba nnyinza okuvuma n'okaaba, n'otankubira hiiti eddako ng'oli mu busungu. Wankubira Dorotiya. Kyoba okalaba kavimba akasajja ako ne katuyisaamu eggaali ne katuvumaavuma. Naffe ne tugamba wange. Yoyo waffe. Bebe cool. Very sensible musicians. Bo ne batuyisaamu eggaali. Era tugamba atuvumye. Oguma bugumi. Weebale tuvuma. Naye era kale. Watuyimbira ize. Weebale tuvuma. Tulinda olunaku lwe tuli kukwasa. Naye si luno n'ategeka omwana oyo ekivulu wali era ne tuyingira. Kati otwambula enkya n'eggulu n'otuliisa ebintu bye tutalyangako. Ate n'odda mu kutujevuna n'odda ku kampu yaffe n'ogiyisaamu eggaali. Katugenda okubikola bikula ennyimba alina mmeka. Ennyimba zaalina nnyingi. Tunanulwe. Kaluyimba ddyo. Tetubira. Sina gyendaga. Ne mutuula. Mpisa. Gravity addemu empisa. Kiwedde. Kale. Bwe tubanga tukyali mu nsonga z'ebivvulu, azirabika era zigenda kujjula nnyo show yaffe olunaku olwaleero. Twabadde tuli awo Maama Kabina. Catherine Kusasira. Nga Catherine ateeka ekivulu ku Spice namukwaya Diana. Diana Spice yategekanga ennaku z'omwezi 10 January 2025. Agamba Spice Diana agenda ku Serena okujaguza emyaka 10 egy'okuba nti abadde mu industry Spice Diana. Wabula tuba tuli awo Maama Kabina gye yavudde baba naye katawo n'agamba ku lunaku lwe lumu ngenda ku Sheraton. Olodi something naye ataddewo ekivulu. Wenyini awo mu kifo kyekimu. Ono ali ku Serena. Spice Diana. Ono agenda ku Sheraton. Wow. Catherine Kusasira. 1, 2, 3, 4 minutes there. Spice Diana complaininze. Ata nabakola complaint yonna. Bikyali mbawagizi nawe totuteekako. Omanyiri n'eggwanga lina. Spice gadgets. Nawe totuteekako kivulu gwali mukyala mukulu wayimba dda. Omanyi for so long a time. Naye mabega eri gye twatandikira. Twayogera ku industry eno nti tennakola. Nga tukyagenda mu by'okunoonya copyright. Tutandika okukola ku kasente mpozi ki. Industry ng'ekyali mu kusaagasaaga bw'etyo.
sayagala kubeera prophet of doom njagala ngambe kenzo nti copyright temujja gifuna naye ne ngamba kambeere ng'omusajja ow'eddiini yatugambye by December copyright egenda kuba ekyo kyaggwadda ekyo yakitusuubiza ku federation ffe katulinde kaana kambaata no problem bagambye nti tugenda kufa situyinza kufa wano weetuli weetuli era tujja kudda ku lunaku olwo menga shuwa otegeka tukole program otujjukiza olunaku olwo tugenda kuba nga tulina copyright ekitegeeza January wanaatuukira no problem tujja kuba nga tulikirya wano naye nga tulina omwana akwata oluyimba lwa Charles sooka oyimirire n'aluyimba n'abalaata ng'ayimirira mu gundi mu kamera bw'ati n'agamba oluyimba lwange kati golwanirira copyright eno industry myaka aga naye tulindeko enzo tetwagala kubeera nnyo tetwagala kubeera nnyo kubanga jukira tulina federation nyingi how far with the issue of Sindi naye alina oli agijjeewa bano gye batasobola kugijja tukiveeko ndowoozaako okawulidde okiraba so industry eno ekyali nto nnyo you are afraid of people holding concerts on the same date this is a very younger industry abantu ba industry ezaakula ennyo bana boy abeera wano David ali wali Wizkid ali wali Rema ali wali Ayastar ali wali mpozi kino ekivubuka ekyebiviiri. You're talking about a country that has over 500 million if I'm not mistaken. Mwesibanya ku kintu kya population naye music aba music so many people have done it. King Saha yali wano nga n'omuyimbi omulala ali eri simanyi oba yali Chameleone oba yali ani ne bakikuba waliwo Chameleone akuba ne kuli Sevens. Can you compare ne ganyunyuke wa kuli Sevens nga akaabo but twaliyo toyinza kukwata bantu bonna n'obayingiza war and we don't live in the same vicinities nti nkubeera wano kumpi nzo okuba nga nze Sheraton ndi kumpi oli gundi emuli kumpi Serena nengendayo naye nga nandi wagidde oli naye nengenda newo nona nkolera ekiriyo so fenna tulina market ya njawulo tulina abatuwuliriza banjawulo kati gwe team Spice Diana not Spice I'm talking to the team kati gwe team Spice Diana Spice Gadgets mulina erinnya Sufu your gadgets ne mutandika okutya the old schoolers mutuyisaamu amaaso. But you know what happened here? You talked about the old schoolers. Anti kati ngezaako bagumya tebalina kutya after all abaana ono batuyisaamu nnyo amaaso bye mwayimba nga tebyanyuma video mwekwatanga ku busubi nga mukwata video ate ne muddamu ennyimba zaffe ez'old school temulina kutya maama kabina but yes and this is a good way to weigh in yes the new scholars and all the scholars weighing in on whose expense batekeyo tulabe anti kubanga enseeno empya etujevuna bye tuyimba kati ke kaseera siwagula ntalo naye jasimba gamba kano ke kaseera tulabe but I predict Kasiri ni Kusasira tekigenda musala ne Spice Diana tekigenda musala so ina abadalowooza nti Kasiri ni Kusasira takyalina hiti biki eyo yonna bandi Eagles production nga bwe twali tugimanyi bonna now they are trying to set up concerts kati ndowooza ne Geoffrey Lutaya ne mukyala we bagenda teekayo I don't know when naye nga bwe batwe bajja yes bajja kujja that is the good thing about timeless music enyimba ezitaggwawo enyimba z'abo abaana nzikuba buli lunaku naye ng'olulira nga lupya ne mujja n'obuyimba bwamwawo ne mwekunkumula ne mukwenkumula obusikaati n'obuwale ne muyimba akayimba ne kagenda wiki emu lunaku lumu nekayitawo yes but this is timeless music owumulamu katono n'oteekayo concert twetaaga nnyo hits nyingi so abalogo abadde basuubira nti kigenda tusala sente balidde za bwereere kati nno ng'okyali ku ebyo but Spice talina kukola ki kutya in fact we have records whereby
ng'omuntu omuyimbi abeera ne concert eri main njagala nnyo ndabe ekintu ekyo lumu nga Spice tonalinnya wali ku stage osooka n'odduka wali n'oyimbirako munno yes tukirabye nnyo ku lunaku lwe lumu ng'ona ayina eno naawe oyina eno n'osooka olinyeeyo abaffe n'osooka okikuba endulu zeeyo nekikola Kazirini ngenze ku kyange weeraba awo n'olyoka odda eno twali tukira anti kati njogera ku nsi ezaakulaakulana musically omukyali bato oteekayo n'okankana bwoti olw'okuba oli akuteeseeko otose kuteekayo okintu okyekakasa Spice Gadget Spice ayimbye 10 years down the road ayimbye and the creativity is so good myaka 10 ate n'olunaku aluteesenga 10 yes ne concert ayinza okugamba nti ku stage ninnya saawa 4 oba saawa 10 pm oba saawa 10 mu Luganda mu Luzungu 10 byonna byebimu okiraba kwegamba creativity ali awo olabira ddala nkakipulanize tekalina kutya kagenda kikuba naffe ba old schoolers tugenda kubeerayo siyinza kugenda wa gundi nze ndi wa Kasirini Kusasira Kasirini kale kati olaba ng'okyayogera ku bivvulu byebimu tulina shows ezize nga zikwatagana David Lutalo yali yalangirira show ye I'm forgetting the date I stand to be corrected gye twabadde awo mwana mulenzi Kabako baba nga ye wuuyo no problem n'agiteekawo kati Kabako kyagamba yagambye nti asaba David Lutalo naye ng'ate yaseebye okuteekamu yagambye mu David Lutalo yongezaayo ekivvulu Kabaka ekyo kigenda kubeera side ki Kabako is going to be kale linda Supena Beach no kandabe wane ekivvulu manyi waliwo obufo bwaffe busobola omutegeera kalenda Kabako gye wamatuse n'agamba munne nti jayo nteeke Kabaka alina kulajjana Kabaka alina okulajjana ate nga yaleese kwoli anti era alina okuteekayo naye era awoggane nnyo dakiika 2 wano taata ekulindiridde entebe lindako dabe Kabako wembadde njagala kulaba she Kabaka alina okulajjana oli Kabaka kuba ennaku z'omwezi ne date mwetowaze by the way David mwetowaze but he's also having good music but yada agamba munne nti nno aveeyo yagende maaso olw'okubanga nze mwagira mugamba ajjeyo kubanga oli kadada Lutalo ye yasooka okuteekayo anti situfaayo naye kati am weighing in on their weights obuzito bwabwe olaba ng'ono Kabaka oyo David akyaliwo nnyo ebbanga ddene ng'akyategeka mu kifo David Lutalo yajjayo ekivvulu ng'omwaka guno gutandika ojjukira ebyannaamu na biki n'akijjayo n'atuka agenda kisembeza waapi tekyalabika paka lwe yasembezayo paka no problem David Lutalo mumanyi mulokole akole ekisasooka kijjeyo agenda ate nazinza okuba surprise naye muba muyiikiriza ayinza okuba surprise nga nze Lutalo omumanyi ayinza okugamba n'agenda asooka ayimbirako oli then napushinga ekikye in fact Kabako yakibaze bulungi ono omwana asonyiwa nnyo ono Kabaka Daudi Lutalo asonyiwa nnyo ayinza okwekyusa era nekuna ayinza okukyongeza nga yakyongezayo kunnamu kati kali ne kafuna abantu netugenda kati wetugenda eyo kati ng'ate tudde eno nga nako kamuyimbirako so kituufu alaaja n'obeera omulaba ne gwe balaajanira n'ofukamira era naye obeera omulaba era obeera omulaba so Kabako mutuufu bw'obanga omunafu okkiriza Kabako yakkiriza nti owange nange nkiteeseeyo naye naye mwagala kuyigiriza buyiikiriza Lutalo kuba Lutalo yalanga dda nnyo Kabaka afune ku bantu ate ne Kabako by the way celebrating emyaka 10 mu industry yensonga by the way eya show ya Kabaka agenda kuba celebrating emyaka is the only artist who has ever broken a stage n'alinya ku stage n'ekutukamu bibiri once I don't think it has been even once kona wano ayina engeri jajja nga agira bwati we are about to sue those guys but nati tebazinyweza olunaku lumu Kabako yayita mu stage bino ebiwawatiro nali manyi babikutuddeko akasajja kakayo ate nga tekali mu saati
akasajja kagee baba kati bine kino ekikundi kyekyasigala waggulu kiti abaye ne bajja ne bamusikayo Kabako we yavaayo yagamba nti awu nze ndi timu Kabako nali wayi Kabako bagenda mutwalira ku straight bwe bamusokola yagamba awu Kabako afune ku sente Kabako yagwako ku stage ya Gravity. Waliwo show Gravity yali agitegese if I remember very well yali show na ya Gravity Kabako nagwa n'ayitamu era nayagala olumu ncontactingeko ba event organizers banabeera Kabako ng'agenda nomulabanga erinnya lya Kabako mwongeremu emitayimbwa bongere okugumya mugumyemu omanyi otunulamu line up nogamba okay eno gundi rote eriko nani kubanga Kabako sigwe gusoose okumenya asamumanya nti Kabako ajja obwegendereza ne bweyongerako